omuntu mubanja sente zange ate nzize njogedde atagamba golinga Mirembe ng'obanja bakuchunya wallahi mimi batumanyira ate ne bagamba nti ate kati bagenda kusiba agakula byosaaga osaaga mukwano okyasaagamu olaika gwe totumanyi okyasaagamu busaazi tonnalabanga teri kirumanga musajja kukukyawa nakuwayiriza mu bantu nga nomubanja omubanja so nakutwala ne mu koti bisimanyanga oyo muwala biki nze society kyemmanyi society eyagala tusirike batutulugunye babeerawo nga abasajja be bayina amaanyi. Why would a man have power over a woman? Nga ffenna tuli kitonde kyekimu Mukama yatukwata n'atutonda. Lwaki nze omukazi njaga oyagala nsirike? Mirembe sente ze yakateeka mu Nsambya lwaki tetubyogerako? Lwaki tetugamba nti Mirembe yazimba Nsambya? Ne mumusoka ne mumuwa credit. Ne musoka ne mumuwa credit nga temunaba mu crucifying. Lwaki temugamba nti bannaye Mirembe abadde asirise nga talese bintu mu internet naye ng'omusajja amutiisa nti bannaye bw'ogaana okukola kino ngenda biteeka mu internet. Ffenna tuyina ekyo. Mukwano gwange afa olwagamba nti simayanga internet nze nzije nsirike. Ate n'oyo gw'olina bambi ali bubi oba alimala n'ayatula oba agenda kumala fiirayo. That's it, because your internet eyagala abantu basirike okitegeera. Bangamba ne bamuwa ssente bazimuggyako. Internet eyagala abantu basirika tuvayo tugambe nti bannaye buli kimu kiri fine nti onaakoze kino omusajja nawasanga omusajja nga atudde mu bbi toyina mugambako because toyina kwogera. Anti bw'ona oyogera nga ogamba otya omusajja nti yatudde mu bbi. Bawo bannaye nze kyembuuza society kyenjagala obbuuza bannaye bannaddiini mutuyambeko. Pastor Isaac, Pastor Bugembe Mukama bwe yali atonda omuntu yagamba nti nno omusajja ye Katonda oba nzijukira mu Bible bagamba omuzadde ye Katonda w'okunsi mu ntangazeemu omusajja ye omuzadde yekka omukazi si muzadde. Nammwe mutudde mulaba bino ebintu bituukawo. Bwe baleeta woman emancipation netandika ogyogerako bannaye abakazi buli kimu boogera ku mwekanonkano abasajja abakazi tebakyawulira bannaye basajja bannaye basebo bwodugu ndowooza tutandika kweyalirira kuva waneeno paka mu tawuni mugende nga mutulinnyako ku migongo nanti muli bakabaka baffe. Community yayonoonera ddala omukazi yayonoonera ddala netujjako right here.